Okula kyamanyi okula kyatino gwena kyagyekuumiddeko Dominion TV esinga wano mu Uganda, East Africa awamu n'ensi yonna. Program Omuzonto gw'ebyemizannyo Mawanda Reagan nze ndiwo okugikutuusaako. Agamba atya omukyala Nakitende Janati wali mu newsroom ya Dominion TV Wastima Wulu. Tusima byokola muwagizi nnyo wa ttiimu ya Buddu, essaza lya Buddu. Era omwaka guno beerisankuli ebintu bitambula mpola mpola naye nga program Omuzonto njawulo okujjukiza go enagiraba nti no tubeera ku local sports mawuye ga waka ne Africa kisukka waawo bangi twaga tube banjawulo bangi bakola biri ebyewabweru tebina kitugattako naye wano ewaffe amakanda twagasimba wano waka wennyini naye nga olunaku olwayo tulina ebintu bingi betubadde tukufumbira betugenda okusosootolera tuyina Monsero waliyo ebiriyo, mumpira waliyo ebiriyo, tulina emmotoka z'empaka n'okitoyina nsonga lwaki otaataagana bina kubeera wano ku Dominion TV tukutuusaako byonna. Mawanda Reagan nzira kubawo byonna mbikwasaganyiza mpola mpola. Jaroba kwisayo mukuumulako ketubuddemu naye embuzi zibeera wano naye nga mwenna mukola kyama mukola kyatini mwe bali kwagala Muzonto oba guyite omuliro gw'ebyemizannyo muganda wange bantu bangi uyite ne baga Omuzonto naye kyonna kyekiri guguba Muzonto tukuleetera kino nga kiri heavy nga kiyimiridde bulungi muganda wange katutandike direct tugenda kuba tugenderawo direct mmotoka z'empaka olunaku olw'enkya ebyuma byonna bikkiridde Masaka wali ekyo zikyotera kaliisizo Villas Lounge ebyuma byonna gye bigenda okubeera abavuzi balinga 30 beewandiisizza bagenda kuba balinnya ku muliro muganda wange wenna ali eyo mu bitundu bye Masaka Greater Masaka yonna oyina kugenda wali ku Villas Lounge nola nga weerabira ku basajja bakataka yayingizaawo ekyuma Evo 10 motoka y'amaanyi muganda wange wena atanaba kugirabako bali badde wegenda ne weerabira ku motoka z'empaka muzannyo gw'emmotoka z'empaka guno muzannyo mulungi nnyo era nga abantu abasinga obungi bagala muzannyo gw'abagagga naye si bwe kiri muganda wange waliwo ne muganda wange Saimo oyo agwagala nnyo naye akasente kajja kwera mpola naye nga naye motoka zinyumirwa nnyo naye nga olunaku olw'enkya tugenda kubeera Masaka era olunaku olwaleero nategeezeddwako nti nno ebyuma byatuuseeyo dda era bibadde bali mu kucekinga yingini ekola etya kijja kutambula kitya naye kyenjagala okukubiriza mwena bagenda okukola emmotoka z'empaka ezo amateeka agafulumye tugagoberere kitusinga okwetaaga ye safety tuleme kuba ate kugamba nti ate emmotoka yasaabadde omuntu netta twagala emmotoka zigwe mirembe n'olwekyo olunaku olw'enkya ffenna tugende Masaka tutwale emmotoka z'empaka jukira nti okupositwana lwakataka dali zisinze obungi ez'e Masaka abeera waka era azaalibwa eyo n'olwekyo ebiseera ebisinga obungi abadde atera okuwangula n'olwaliro abasajja abangi bamugambye bagenda kusumulula ebyuma gwe oyagala okulaba omuliro genda Masaka bwe tuba tuvuddeko awo ne tugendako mu mpaka za basketball eriigi ya Uganda erabika etandikidde mu giya era nga oba nkiyite nti ekyatuuse ku oyirazi kubanga bo bamalayika oba bayite Endeje Angels tebayagadde kumanya ebbanga lyonna lyebadde emaze etutte ebikopo ndowooza 9 back to back 8 back to back naye ebadde tekubwamu naye bano abasajja ba Endeje Angels tebayagadde kumanya abamalayika babakutte ne babakuba ensolo zaade 88 ku nsolo 8 era ne babanga tebatandise bulungi naye era kochi yavuddeyo n'ategeeza nti nno wadde babakwene tekijja bamalamu mangi bagenda kuba batambuze mpola ekintu results endala nga bwe zaavuddeyo ko mu basketball tiimu ya UCU Red Cardinals yasobodde nayo okubanga yakubye tiimu ya Nabisunsa yabakubye zabadde ensero 82 ku nsero 63 empiira egigenda okubaayo olunaku olw'enkya zigenda okuddako tiimu ya KCCA eya basketball egenda kuba etunka ne tiimu ya UCU mpola tugenda kuba tutambula niba tuba tuvuddeko kawo ne tweyongerayo mu World Cup
empiira egisinga kangambe nti oba egisinga etutumu mu Uganda World Cup ya Buganda oba giyite Masaza Cup empiira gyaliyo ku weekend twalitegera twayimanya n'okwisizamu katonda ebyatambula bannabuddu abakulemberwamu Pookino baalumba essaza lya Kamuswaga ery'ekkooti ne bali konkona bakise kusekula oba nkisussizaamu nnyo omanyi kayitamu kuba nange ndi weebuddu naye ekyo tekiŋŋaana kugamba nti nno kyolwokuba nti ndi munnamawe tekiŋŋaana kulaga nti nno ndi munnabuddu naye baakuba kkooti zaaligo 3 ku bwereere ekyo nno kyayamba Buddu kubanga yagenda ku ntikko y'ekibinja ng'ekikulembedde ekibinja ekimanyiddwa nga Masengere ekikulembedde n'obubonero buli 12 ate yo ttiimu eyabuweekula naye erina 12 wabula Buddu esinza ku goal difference Gunange gwandaba goal difference bakwata goal zooteebye ne baawulako zooteebeddwamu kati zisigalawo bayita goal difference kati Buddu erina nnungiko okusinga ku buweekula then bwe tuyongerako ku bibinja ebirala bwe mba ndaba wano okusinziira ku mukugu wange Gomba ekulembedde ekibinja mu Gwanzi Lwazza n'obubonero buli 11 ate nga yo ttiimu y'Amabokota erina obubonero buli 10 bwe tuyongerako mu kibinja ekirala ekibinja ekimanyiddwa nga Bulange singa ekikulembedde n'obubonero 13 ate nga yo ttiimu ya Buvuma erina obubonero 10 njagala okwebaza nnyo omukulu ali manager oba akwasaganya ttiimu ya Buvuma ku luno yalaka yeetegese bulungi nnyo Buvuma eyo emabegako wali ebadde ttiimu oba wakiganji bakimpe nkyekubiri ng'asanze yakuba naye Buvuma y'ennaku zino ogendayo mu bizinga muganda wange tosobola kudda nga bwe wagenze ebiseera ebisinga obungi ekuŋŋanyizza nnyo obubonero bwayo ng'eri ewaka eri mu bizinga by'essese Buvuma eyo munda bakoze bulungi era njagala okwebaza nnyo team manager luno bagambe nti nno tetuvangako mu kibinja naye ku luno tulina okuba okola nga tuba mu kibinja then bwe tuba tweyongeddeko ne tugendako ku mpaka za CAF Champions League ttiimu ya Vipers nga yeetegekera empaka ezo efunye omupiira ogw'omukwano gwegenda okuba ng'esamba ng'ennaku z'omwezi zigenda kubeera 16 omwezi guno gwennyini ogw'omunaana omwaka guno gwennyini bagenda kuba nga basambamu ne ttiimu ya Mamelodi ttiimu ya Mamelodi eno jjukira nti nno mwe musambira goalkeeper waffe eyaliko kuba yawummula omupiira Dennis Masindo Onyango mwasambira akyaliyo nga kipa waabwe ennaku zino bamukuba akatebe ava katebe atulatula akatebe n'olwekyo takyasamba takyafuna first team football naye emyaka akuze emyaka gyakuze era n'akasente akyayoola ne bagendako abasambamu omupiira ogw'omukwano ne ttiimu ya Vipers jjukira Vipers eno yeetegekera ttiimu gyegenda okuba ng'esamba emanyiddwa nga erinnya abamanyi ttiimu z'e Botswana olulimi bakozesa nnyo olulimi Olufalansa ttiimu bagiyita Gwanenge Galaxy gye bagenda okuba nga basamba singa baba bayiseewo bagenda kuba basamba ttiimu ya Orlando Pirates kyensuubira nti nno Vipers ekoze move nnungi nnyo okusambamu ne ttiimu ya Mamelodi kubanga bonna ba South Africa singa baba bayiseeko eno ttiimu ya Botswana ne bagenda ne basinkana Orlando Pirates eno ttiimu ya Mamelodi egenda kuba ng'ebawa challenge oba ng'ebawa feel ya ttiimu ze South Africa zisamba zitya n'olwekyo omuntu yenna ali ku technical team ya Vipers nsuubira emirimu agikwasaganya bulungi nnyo era twagala n'okwebaza Dr. Lawrence Mulindwa okubanga ttiimu eno afubye okulaba nga agifuula ttiimu ey'amaanyi kubanga njagala okutegeeza bannayuganda oba gwe natula ku Dominion TV Vipers bw'ebeera ku Kaaba Africa eba tekyali nti nno nze mpagira Vipers eba ekiikiridde Uganda n'olwekyo ffenna tuba tulina okubeera emabega waayo ne tubagira ttiimu yaffe nga bannayuganda jjukira nti no Vipers yokka si gye tukiikiridde waba ne mu kikopo kiri ekirala ttiimu ya KCCA nayo yatukiikirira era nga yo KCCA tegenda kusamba luno oluzannya lusookerwako kubanga ye engeri gye yali yakiikako wali emabega ate neekola bulungi baagiwa baayi egenda kuba eryawo erinze bano abagenda okusooka okuzanya luno oluzannya lwe bayita olusookereza lwe banaayitamu bakwate ku KCCA n'olwekyo yezo ensonga eziba ku Kaaba Africa eri ttiimu zaffe ebbiri ezatukiikirira Vipers SC ne KCCA SC kansooke ngendeko ko mukummulako nfune ku kwendo lw'amazzi tukomewo n'omuzonto gweyongereyo
kulikayo gwe munnange mukuumulako okuba mu bulango obwo tuyongereyoko n'ebyemizannyo wano mu Muzonto. Mawanda Reagan nze nkyakutwala naye nga sinaba kweyongerayo njagala nkujukize bannaffe abamayira graphic bano no basangibwa ku Nasa Road ku Zebra House. Uganda gwe naali eyo ng'oyagala ebintu ebikwatagana ne graphics, oyagala kubindinga bintu, oyagala t-shirt yokuterako linnya, emijozi za Premier League gyafulumye, emijozi za wane wakati timu zaffe KCCA, buli omuzannyi gw'oyagala sogera n'ogula omujozi bagenda ne bakuterako erinnya lyo oba ne bakuterako erinnya ly'omuzannyi gw'oyagala, bonna babikola ku bannaffe abamayira. Ate gwe wenna ng'ali eyo oyagala onoonya kirabo kyakuba mwagalwawo ogenda sogera ne babrandingira bulungi nnyo, byonna babikolako. Oyagala banners, olina kivulu, olina show, byonna bajja kuba babikwera. Kale njagala nkutegeeze nti nno ebbeeyi yaabwe yakuteesa. Osobola okwogerako ne CEO oba omukulu wa mayira ku nnamba ezo zibadde mu kalango, ebintu ebibanga bitambula mpola mpola n'obanga ebintu abikwasaganya bulungi. Bwe tweyongerayokko ne sports oba n'Omuzonto, amawulire ge tulinawokko emisinde, tiimu yaffe yegenda okukiikira World Cup yafulumye ey'emisinde naye amanya tegakyuseemu nnyo. Jacobo Kiprima akyalimu nga bulijjo, Joshua Kitegei naye akyalimuko, omwana muwala eyawangula medal mu Olympics eziwedde sport chess amanyidda nga Kimutai naye kwali ku tiimu eyo. N'olwekyo tuginamu essuubi ly'amaanyi. Ndowooza story eyo kekomekeze ebyolunaku olwaleero naye nga sinagenda njagala okubuuza ennyo ku bantu mwenna abatulaba abafollowinga bye tukola, bonna basubscribe baffe mwenna banaye mwebale mukola ky'amaanyi era mukola kya ttendo. Neera njagala okukubiriza gwe wenna ali eyo yita n'abalala bonna batwegatteko tutambuze ekika kirabe nga kigejja kyalajja nati nakitendo bayini newsroom magezi wa buddo oba ebweru enayagalayo kisinamutegeera wamaanyi oba waaseno kyonna kyekiri naye nga naye alaba Omuzonto yate bwatagulaba alina okugula akuba kimukakatako. Then Simon agamba atya yagala okubuuza ennyo ku bakyali bange bangi babeerako wano nga batugoberera, mwenna ababeerako mbaagala nnyo era njagala okubakubiriza nti nze wendi ffe wetulidde Omuzonto TV okuba nga tubatuusaako ebyakabe. Jjukira tulina program nyingi ez'enjawulo, tulinamu amawulire gaffe si mawulu ago weegali, tulinawo Dominion Girls, program nyingi, tulina entertainment shows nyingi zibeerako wano, political shows, zonna zitambula mpola mpola. N'ekyo muganda wange tolina nsonga lwaki ogenda ate eri ewala gy'onaasanga ebintu ebitajja kuyisa bulungi. Jjukira TV eno erabirwa omukulu omuto n'omwana, tetubaako na byesitaza, tegera TV ya buli muntu. N'olwekyo muganda wange Patikuta alinye wagunda atuuka na nnyuka. Mawanda Reagan nga bulijjo, program Omuzonto gw'ebyemizannyo. Sign out, mubeere bulungi.